Bwewulira ekigambo anti kyokka kitegeeza ebyo bintu bibiri, against oba opposite to. Then bwewulira ekigambo little kitegeeza reverse. Kuvuga emmotoka bw'ogivuga n'eyingira mu kikomera era osobola ogivuga mu reverse n'ekola ki? Ke kabonero akakulaga nti virus edda emabega ewona evaawo wekoze eki? Weeri. So kati ekintu kye njagala muyige ku kalwadde ako. Kwogererako ebigambo bingi ne kateekebwako n'entiisa. Botujjukira abantu baffe abaatufaako nga bamaze okola ekyo ekirwadde abantu kye batamanya. Amawulire ago buli wolaba obulutambya abantu ng'ennyama ebaweddeko. Kakati gwe weebuuze omusaayi okulwala oba immune system y'okulwala kyenjagala tuddeyo. Lwaki immune esobola okulwala? Omulabye andaba nze Ssaabakaaki Peter, president w'obutonde oba goyinza oyita nature president. Weewaawo tusanise okulaba nate neesimbye nange okubanga ate ndinawo olwaleero n'abatulaba bonna okutwalira awamu. Twavaayo n'okola vidiyo n'ogamba nti osobola okujjanjaba siriimu nekitusitula akabanzi nga twebuuza kisoboka kitya? Okusoboka kwakyo ekisooka bw'obanga oli mulokole kkiririza mu Yesu. Bw'obanga oli mu Katuliki ng'okkiriza Mariya nti Maama Mariya asobola okuwa emirembe nga gokkirizaamu kkiriza. Bw'obanga oli musiraamu ng'okkiriza nti Allah ne nnabbi we be bamala kkiriza. Ekisooka njagala obe ng'oli mukkiriza ng'olina ezikiriza gy'okkiririzaamu, ekyo kigenda kukuyamba nnyo. Otandika olutalo luno ng'ojjuddemu mwoyo w'okukkiriza nti ngenda kwegobako ekirwadde kino naye nsaba Allah gw'omunene gw'ow'obuyinza obeere mabega wange. Naye ogambe nti ayi Yesu wange njagala obeere mabega w'olutalo luno lwengendako olw'okugoba akawuka ka mukenenya mu bulamu bwange. Bw'atayina ddiini mw'ogwanga okkiririza mu Katonda yekka yennyini, gamba nti Katonda wange gw'omutonzi nnyini nsi, nsaba obeere nange mu lutalo luno nga tugenda okugoba akawuka kano. Nabagamba nti akawuka kano omuntu akalwala ddi? Akalwala amaze genda mu kyuma. Katonda genda mu kyuma obeera mulamu bulungi. Naye obulamu bwo buba buliibwa mpola mpola kati nga gwe tomanyi. Kati ekigoba weekyo eggwandaba olwaleero guno omukisa nti buli lunaku kakasa nti ofuna ku kye bayita minerals entuufu ezigenda mu mubiri. Abantu bagamba kankusala ekirimi nti olaika gwe siriimu takulumangako. That's why wagamba ekyo mbu omuntu alwala lwagenze mu kyuma. Kati abantu kye balowooza kiba kimuluma nga tannagenda mu kyuma ki ekyo? Kulakinga minerals mu mubiri. Tewali ntino kirala. Bwe tudda ku kiri nakugamba omusaayi gusobola obba omulwadde nga gulwadde siriimu. Naye okulwala gwe kye muyita siriimu naye teguba nti gulwadde siriimu. Gw'omusaayi gubaamu embeerabeera naye gubaamu kantu konna konna ng'omusaayi. Kyekyuma kikugamba nti siriimu oba kiraba ekyo mwe kye mulowooza nti HIV. Naye nga si HIV ekyo nekikugamba nti osobola ogenda mu kyuma kyo nekikugamba olina siriimu oba olina HIV nga tomulina. Noddayo mu myezi 3 ekyuma nekikugamba tolina naye nga tetewamira yadde empeke etya ekyuma kimu. Sikuwuddisa abantu okutta abantu ebyo Ssaabakaaki byoyogera. Okutta abantu kitya? Abantu okubaleetera okubalaatira kawuka kali sensitive. Nedda tekali sensitive ng'abantu bwe balowooza. Ekiri sensitive mawulire. Abaleeta ekintu ekyo n'abakigaziya ne bakiteerawo n'enkola protocol. Bw'ogendanga mu kyuma ne kikulaba ne kiraba omusaayi gwo nga si mulamu olina kudduka buddusi butereevu kugenda kufuna empeke ze baagamba nti ziri antiretroviral nti zikuba akawuka. Wherever buli wawulira ekigambo anti it means opposite something, opposite to, against something. So kati bwe ziba nga ddala ziri anti ziri antiviral, antiretro. Bwewulira ekigambo anti kyokka kitegeeza ebyo bintu bibiri, against oba opposite to. Then bwewulira ekigambo retro kitegeeza reverse. Kuvuga emmotoka bw'ogivuga n'eyingira mu kikomera era osobola ogivuga mu reverse n'ekola ki? Ke kabonero akakulaga nti virus edda emabega ewona evaawo wekoze eki? Weeri. So kati ekintu kye njagala muyige ku kalwadde ako. Naye akalwadde amaanyi gaako si mangi nnyo okusinga ebigambo ebigoberwawo. Bakwogererako ebigambo bingi ne kateekebwako n'entiisa. Botujjukira abantu baffe abaatufaako nga bamaze okola ekyo ekirwadde abantu kye batamanya. Amawulire ago buli wolaba obulutambya abantu ng'ennyama ebaweddeko. Kakati gwe weebuuze omusaayi okulwala oba immune system y'okulwala kyenjagala tuddeyo. Lwaki immune esobola okulwala era oyinza kugitangira etya okubanga tekosebwa kufuna kwa kwayalinga AIDS?
kubanga tulabye HIV kawuka akakoleddwa mu kunoonyereza nga tuze mbiri akakoleddwa kakuba immune system naye ate ne twesanga nga immune system eno bwe tugayigayalirira omuntu akwayalinga neba acquired immune deficiency syndrome bwe twogera ku kigambo syndrome twogera ku kikapu ekijjudde ebizibu nti olwokuba immune ene emaze okwayalingibwa kati deficiencies ekubiddwa kati buli kizibu kigenda kuyingira mu kikapu omwo okitegeera buli kalwadde kayitawo butereevu ekirwadde ekikuba omutima kiyitawo buki buyisi ekikuba ensigo kiyitawo buyisi kubanga defense tekola ki teriiwo kati nga kitegeeza gwe bwe bakugamba nti omusayi gwe si mulamu bulungi obutaba mulungi kijja kukosa abasirikale baabo mu mubiri namba emu sooka owa abasirikale abo obukuumi tubawa tutya obukuumi nga tunoonya singa tubawa ARVs terina weekwataganira nakukuuma immune system nga namo okitegedde terina weekwataganira era njagala mukkirize nti Katonda akuuma bakuume mmwe n'abakuuma ne mubeerawo ekyo kyo kyenjagala muyige nti eno ARVs kiguumaaza era waliyo abantu nga bwe yatandika okumira empeke ez'omubiri ne guzigaana kyekiri kyembagamba nti nze sisobola kujjanjaba muntu amunonti edokita amwehiira nti ensi terina kubaamu badokita ebaamu bavumuzi omuntu bamuvumula nakinku mu sosi DNA nti nze waffe tuli abaana 8 mu taata ne maama ne DNA yaffe esoma ffe tuli yonna tutya emu ne bwe nkwata essimu yange muto wange tasobola giggula kuba obwa Katonda obutudde mu nze si bwe butudde mu muganda wange okitegedde ekinkumu kyaffe kyaki kyanjawulo kati ne wano mu kujjanjaba waliwo omuntu gw'okwata n'omuwa katugeze muwadde magere ga nkoko okumukozesa emmeme ye n'emugaana n'asesema omubiri ne gukola ki ne gukigaana kubanga akabonero k'ekinkumu munda mu muntu gw'emmeme oba ontegereka bulungi kakati emmeme bw'eba ekiganya kitegeeza tunoonya option muddo ki omulala ogulimu amaanyi ge gamu nti bwe gubanga amalagala ga lumonde galimu iron bwe nga kuwa ne gakusesemya ate nga nkusimira ettaka eryo erimyufu okitegeera nga ndikufumbira nga nteekamu ate akaddo kange akalala kenyinza okutabulamu kajjeyo oli iron yenkanankana n'abadde mu malagala ga lumonde okitegedde era bwe ndabanga era omubiri guganye ekyo nga guganye okukikkiriza nga ngenda nga nkufunira omuti gwe bayita omukunyu nga ngujjako ebikuta oba nfuna kwegamba oba ne options nyingi Katonda yakituwa mu butonde nga buli mu butonde ntojja kwesanga ng'omuddo ogulimu mineral ya katugeze zinc nga gisuka mu middo omwenda naye nga kino kati kitabula nnyo ne bana abalina eddagala nti omuntu ajja n'akuwa eddagala naye nga likola ku bintu bingi ng'asoma emmumbu emu n'akugamba ewonya ekigalanga ewonya seseeba ewonya enziku ewonya erongoosa munda n'ebirala abantu abo tebaba bakyamu boogera mazima naye tekiba kituufu nti omuddo ogumu gubaamu katugeze gulina magnesium ne manganizi buli muddo naye gisingagana kati nga waliwo omuddo ogukola 80% nga gukola zinc naye n'omulala nga gukolamu ka zinc 20 kati ogukolera ddala nga gulina zinc wa 80 kitegeeza guguba guzitowa nnyo mu mineral eyo kitegeeza gwo gujja kuba mangu ekirwadde okusinga oguliwa okusinga guli ogukola 20% wennyini awo abamu bava ne bagamba nti oligambo byogera biyinza oleetera abantu obuzibu okwatibwe bwekyo kyogerako kira teweeraliikira kukwatibwa kakati ekyo kintu kiri bibiri abakola siriimu bo bakwatibwa abakola siriimu bo bakwatibwa kati omuntu oyo nga tanagamba nti nze nkwatibwe wano yasooka agende akole ekisoboka okulaba nga bakwata abakola ekirwadde ekyo ne bano abantu be bateekawo abasomesa abantu wakalwala siriimu kakati munange tandika empeke na biki n'ebirala bwebito aliwo naddi kale siriimu aliwo naddi Africa ndowooza ke kadde akatuufu tube nga tusobola okwesalirawo tetwetaaga kugenda mu laabu era mbabuuza nti gwe alowooza nti oba nsobola okuba nga ndaga ensi obulimba njagala olowooze ddala Katonda yali asobola okulemwa okuteekawo solution ku kirwadde ekyo nga kyakolebwa mu laabu kyogamba nti nature teriimu maanyi gasinga gaali mu laabu kubanga n'ebyali mu laabu ate baabijja mu nature nzikiriza nti Dr. Luke Montagina ne Robert Gallo bwe baatula Maryland military base kino bakikolanga obumu ku buwuka naye ne kibasukkako ne kiwaba nabo tebakyakitegeera so envumula y'akalwadde kano nabawaako ku bimu ku bikolo
naye nja kudda n'ekikola ekikulu ekigobera ddala akalwadde ne kafuluma mu mubiri. Sirimu ali logiko. Sirimu ali logiko. Sirimu oyo gwe mulaba alinga ng'omuntu afudde, nnyoko bw'afaafa bwe bamuteeka mu ntaana n'ogenda n'osimawo entaana osanga nnyoko nga mwali naye nga yafa. Ntegerekeka. Kati sirimu abuzaabuza nnyo. Kati olina okuba nga gwe omuntu otegeera nnyo era ng'omutima gwo n'emmeme eyo ekkakkanye okumugoba. Of which sirimu oyo mu musaayi njagala okwate nga bw'olaba ettaka oliyiwe mu bbaafu oyiwemu amazzi ekirole ky'ettaka ekya ebbaafu bw'enajjulo jalaba ng'ettaka amazzi gafaanana ettaka. Kati bw'oyongera ekidomola ekirala n'okiyiwa mu mazzi ago gagenda tandika okuyiika. Oyongeremu n'ekirala ojja genda olaba nga amazzi ago agatandise nga macaafu. Bw'onaayiwamu ebidomola by'amazzi nga 4 ojja laba paka yoganaakola ki bwe gatukula. Kati n'omusaayi tugukola bwe tutyo nti osooka n'ofuna mineral ezongera ku bungi bw'omusaayi munda. Process omusaayi gye guyingirira mu mubiri era ye process omusaayi gye gufulumiramu singa guba gusosa obungi. Abantu bakuba amasimu bambuuza ddagala ajjanjaba ati alitunda atya. Kakati abantu bange nze situunda ddagala era kino nkibagamba nze kyandeeta sajja kukola nsimbi kugaggawalira ku bantu wabula nkoyo okulaba abantu nga bali mu bweraliikirivu bali mu busibe bali mu buwambe. Kyetugenda okukola kwe kuzimba nekya site kino mukitegeere bulungi. Ngenda kuba wandokwa gwokwate endokwa ya Kaloowo eno gye njogerako mwe muyita Red Trophy abasinga. Kaloowo ono bw'omusimba mu myezi 2 aba asudde ensigo. Kati ate ekikola ekimu kisobola okusuula ensigo nga 200. Kati ensigo ezo z'ogenda okukozesa mu kaseera akasembayo nga wamala okujja eminyira mu mubiri oba munfuna. Kati ze kyensobola okubawa nsobola obawa zikirinza kuba zo emiddo ngirinayo already egiriwo naye ono Kaloowo aliwo tamala kwe kubagamba nti bannange nze mbadde njaba nsaba tusooke tukole tuzimbe nekya site. Mwabayina omutima omulungi tusooke tukwatagane tutuule nkubire sibo ngambe kati nkoze ntya nkugambe nti ndokweziriwo tezimala naye tusooke tugaziye tuwene square mile yaffe nga namba eya Kaloowo. Kati tutandika okugaba endokwa nga buli maka galina endokwa eyaago buli awali essinzizo mu muzikiti nga tuyinawo emiddo gyaffe buli awali eggombolola nga tuyinawo emiddo gyaffe tusooke twaze abasomesa abanaatu ambuza enjiri eno nti sirimu awona bwati mwe bennyini mwekozeseza eddagala nga mmwe mwejjanjaba nga mmwe mwewonya. Ndowooza ekyo kijja kutuyamba nnyo. Ensonga lwaki mbawa ennamba yange tugwe nkubira zino kiriza nnyangu za kufuna but ekisemberayo ddala ye Kaloowo oyo gwe tujja okufumba. Kati tojja kusobola kujja buli lunaku ng'ojja wange ku kimaki Kaloowo kuba ojja mufumba nga mubisi ng'alimu amazzi gali ge twagala kubanga tujja kunywa miruzi wakati wa miruzi 6 ku miruzi 12. Kati tojja kuvuga buli lunaku kujja wange nkufumbira onywe buli lunaku nedda. Kitegeeza gojja kubeera wuwo ebirungo byonna nja kubikuwa olya n'onywa olunaku olulala nja kujja kuwa nombalage engeri gye tukikolamu practically obuulira bwe tunaabawo ekifaananyi kisinga kaawo. Kati oli okwogerezeganya naawe enamba yange y'essimu eri 0743 24 39 87. Kyokka mbategeeza olwokuba nti eno ensi erimu obubbi n'obufere buli wengezaako nafunye abankubira nga muli bayaayi muli ba herbalist mukola mutabula ebintu kati mwagala mbalaga ebikola ate mubba abantu nze si kyenjagala bwe nabawo ebikolo bino byonna mu kamera wagenda kubeerawo akatogo k'obufere n'okubba abantu. So njagala tube organized tube omuntu omu abaddugavu ffenna tulina okubeera omuntu atya abakkiriziganya nange mujje abatakkiriziganya nange temukola ki temujja. Ndowooza ekyo nkitanyiza bulungi. Oluganda ekya security nze serinaako buyinza obulamu nze sibwagala nnyo ng'eyabwewa gwe wenna ansaasira njagala nkubuuze golowooza Ssaabakaki bwe nfa bagenda ziika gwe nedda. I know and I'm sure that they will kill the messenger but they will not kill the message. As long as message etuuse gye muli ate ne mukikola practically kijja kunsanyusa nnyo okulaba abaddugavu bannange nga muwona kuba mugenda wona si byambu si bya kaliyoki si bya katemba. Nze ndi muddugavu munnammwe ndi muganda wammwe bataata bamaama basenga bato bange ne bakulu bange tukwataganire wamu tuzimbe ekibuga kya Africa mu Uganda mu nsi yonna twevumule twejjanjabe muve ku bulimba bw'abazungu.